Essomero lya Seeta Junior Mukono campus beetise district y'e Mukono mbigeze by'ekibiina ekyomusanvu ebyatulibwa omwaka oguwedde. Baatuuza abayizi 71 nga bonna bayitidde mu ddala erisooka era ng'omuyizi asembeyo afunye obubonero 9. Ku bayizi 71 abayizi bana bafunye obubonero 4 buli muyizi. Nakiganda, can you jump? Twatuuza abaana 71 ne Mukama atujjukidde abaana bonna bayitidde mu first grade era ne tufuna n'obunabuna. Essanyu libuze okutta abasomesa oluvannyuma lw'okumanya ebivudde mu bigezo bino. Bakira ebigenda mu maaso makago bwa pulezidenti babyota buliro ng'ebigezo bifulumizibwa. Abasomesa nga bakulembeddwamu mukulu waalyo Brian Serugo obuwanguzi babwesigamiza ku nkolagana ennungi eri wakati w'abayizi abazadde ssaako n'abasomesa. Okwebaza aba directors baffe okutufinansinga mu budde. Twebaza abazadde, njagala okwebaza abasomesa bange balina commitment. Serugo asimye abatandisi b'amasomero ga Seeta okulima Amarozi Muyingo ne Dr. Jesse Muyingo olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Seeta Junior School tuyina services ezisinga obulungi. Njagala okutegeeza abazadde nti tukyayinawo ebifo era tubaaniriza bonna okujja ku Seeta Junior School Mukono. Padde Kyazi omu ku basomesa b'ekibiina ekyomusanvu yeebaziza bonna abakwatiddeko okulaba ng'abayizi bayitira waggulu. Ne tukola n'amaanyi ne tuyambibwako nnyo principal waffe Mr. Kafumbe wamu ne ba directors bonna leeta omwana ku Seeta Junior School Mukono we wali ekituufu we wasobola. Abazadde ssaako n'omu ku bakuumi b'essomero lino basanyuse olw'abayizi okuyita ebigezo. Omusikale wa Seeta Junior hiya mbadde n'omwana wange bamuyita Nasiganda Dina. Ndi musanyufu nnyo, yakoze bulungi, yafunye 7. Omwana wange afunye aggregate 5. Ndi musanyufu nnyo yafunye 7 aggregates. Iyo ku ssomero lya Seeta Junior Embalala mu district y'e Mukono abayizi 141 abaatuula ebigezo omwaka oguwedde bayitidde waggulu ng'abayizi 136 bayitidde mu ddala erisooka. Omwaka ogwaggwa byabapise bikomyewo nga twatuuza abaana 41 abaana 36 bayitidde mu ddala erisooka awamu n'abaana 12 nga balina obuna. Tuli basanyufu nnyo. Embeera ezo zikubeera ya bunkenke nga basomesa balindira ebivudde embigezo era olwo bitegedde batandise okubuukira waggulu nga basula bannaabwe nga wali wamu ne Sister Crispina Namara omukulu w'essomero lino. Abayizi 12 bafunye obubonero 4 buli omu ng'abayizi 25 bafunye obubonero 5 ng'abalala bafunye 6 7 n'obulala. Omuyizi Saz Angelo omu ku bafunye obubonero 4 essanyu limususeeko n'akaaba era neyeebaza abazadde ssaako n'abasomesa. Abafune bonna nebaza Mukama nebaza bazadde baffe basomesa baffe. Yasine Kigundu omusomesa w'ekibiina ekyomusanvu ayogedde yebatuusiza ku buwanguzi. Obumu basomesa batukolera wamu ng'abasomesa twebaza n'adiminisitule y'essomero nti etuwadde buli kyetaagisa. Okukola obulungi ate n'okuyisa abaana nti buli kyetaagisa omwana okusoma tukifuna ate mu budde. Mu ngeri y'emu Sister Crispina yeebazizza abatandisi b'amasomero ga Seeta ssaako abazadde n'abasomesa. Nga ba Seeta Junior Embalala temujula kemuliko ke katuufu mutwongera abaana twongera obbagunjula mu mpisa mu by'amagezi mu by'emizannyo na buli kintu kyonna nammwe tubalinza okutuleetera abaana. Ate ku ssomero lya Seeta Junior Ntinda campus Seeta naye abayizi bakoledde ddala bulungi nga baatuuza abayizi 34 nga abayizi 32 bonna bayitidde mu ddala erisooka. Abamu ku bayizi n'abazadde basangiddwawo basimye omutindo ogwolesebwa mu masomero ga Seeta ne beebaza abasomesa n'abatandisi baago. My name is Opia Emmanuel. I got aggregate 6. We thank our teachers because they taught us very well. We thank the directors for all the efforts they put into. Yenze numbers the Drusilla Mother. Nsomela ku Seeta Junior Schools Seeta. Nafunye points 8. Nebaza Mukama. Omukulu w'essomero lino Lazarus Olupoti ayozayozezza abayizi olw'okuyita obulungi ebigezo. Last year we registered 34 children in P7 and we have received
32 of our children attain a first grade. We are thankful to God, and I want to congratulate all our children for the excellent performance in their PLE. Asimye enkolagana eri wakati w'abazadde abasomesa ssaako abatandisi b'amasomero gano olw'obuweereza obulungi. I also want to thank the teachers, the parents and all the members of staff who have worked tirelessly to see that our children excel. Most importantly, I want to thank our directors, Dr. J.C. Muyingo and Mrs. Rose Muyingo, for giving us all the support that we have needed. And I want to invite all parents out there to come and register with us. Enroll your children with us. We have still a few vacancies for children right from baby class up to primary 6. Ebimu ku bifuula amasomero ga Seeta Junior ag'enjawulo bibasomesa okuliiza abayizi n'abazadde ne bateeka mu nkola okuwabula kwonna okubeera kukoleddwa ekifo ekigazi ate kirimu emiti egiyamba abaana okufuna empewo ennungi ssaako ebidiba ebiwugirwamu ebibayamba okukendeeza ku mugejjo.